Katonda waffe Mukama otuyambye okoze eby'amaanyi okoze ebyewunyisa. Tuyambye n'okuba balabe otukubita balabe ne beewunya otulwanira ensalo Mukama weebale. Obadde mwesigwa eri obulamu waffe Katonda waffe kyetuva tuze n'oluyimba olw'okwebaza nga tugamba weebale. Oli Katonda akola ebinene, oli Katonda akola ebikulu, oli Katonda gy'abavumuvuvu n'abatuzaala balagira mu Bbayibuli tusoma omukyala Kaana yali omugumba nga mujja we Penina muvuba naye Mukama wamuyamba. Oli Katonda akola ebinene, oli Katonda akola ebikulu, oli Katonda gy'abavumuvuvu n'abatuzaala balagira mu Bbayibuli tusoma omukyala Kaana yali omugumba nga mujja we Penina muvuba naye Mukama wamuyamba. Mukama weebale otuyambe. Well, tukwaniriza ku program tumusake Kibumba nize kisambira Diana Wasuzotya. It is such a very beautiful Sunday morning wano nga tuwuni okuba nga tuwiriza Katonda wefenza nabakoba every Sunday. It is a celebration. Why? Bikuba nga tulikuteekateeka kusanukira Katonda. Abandi balutandise sawa mukago gwobwire ife twakatandika sawa dino wakatweyungaku ayi tukwebaza era ekitiibwa n'etendo tukiweereza Katonda nti ki nti tusitwike nga tuli balamu. Yes, oyinza okuba ositwike n'ebizibu byo olina byoli kusuubira eri abali kujja okukyalira abaana eri ogwo kukyala nga ate bali kwenda balansi asigaireyo eri omwami gwe yakubye eri omukyala yanobye. Aye essaawa eno mu maiso ga Katonda atukoba ati ebyo na mubyeyambule mubize kumbali mwide mu maiso gange gyendi tuteewe entebe tuteese. Kale ndikweta ku Baba TV tuteese olwaleero niwe ekigambo ky'onaawulira ayitaku n'abantu abandi kubanga kizaamu omwoyo. Tulina obuweereza obwaleero bwandawulo. God is calling leero wandawulo kudde tubayirenga naddo wano mulimu okusinza mulimu okutendereza. So there are a lot of testimonies. So oli ku Baba TV munange oli wa mukisa okuba nga oli kwate kigendererwa nteekateeka ya Katonda ewobe nga niwe ojja okubona ki obuweereza obwolwaleero. Nakkoba nti bwe biba biri kubitiraku wakirondamu ebintu ng'ebyo bisatu funa peni n'olupapula obitaawo kubanga batukoba nti ekigambo bwe tuba tukiwulire oluusi ebiwugula biba bingi no ayi bw'okiwandika okola ng'otuweerayo wabaako ate kabiri nikyobanga otambule nakyo. So mumbeera oti neyo yes omumbeera bingi ebijja okubaamu God is calling testimonies praise and worship bingi nebijja okubaamu Christian events. So iwe tovaawo tyama oyikalire terere ntende. Yes, in the studios right now. Oh banange omukyala gwendeese wano avire wano musoga abamu ku basumba ab'amaanyi betwidi ababuulira ekigambo. They have ministered bantu bangi abamulinaku abalina obujulizi ate bagiire nga asitula. These are the people betuli kubanga twesigamaku nga badeta batya pillars in the ministry ey'obuweereza bwa Katonda. So mubeera oti neyo omukyala mwene njamu kuba yeyandula amayina kubanga agasomyeku kwawagawera aye tulinamu n'ebibuuzo mu mayina ago kuba tugenda tumane bingi no. So mubeera oti neyo kambe nga mukutuusaako ewoli kubona Baba TV. Mami tusangaire ku Baba TV mu program tumusaake Kibumba. Nange nsiimye. Naawe osiimye. Mukyala ki maama ki gwe tulina olwaliro mu studio omuweereza wa Katonda? Tulina Reverend Pastor Juliet Kanyala Daniels. Okuva e Namungale Chosen Church of Christ Balonde. Amina. Ennyabo. Yes, tusangaire okubona ku Baba TV.
nange nsanyuse bannaye webale kunirira nakuweereza Katonda ekitiibwa kya Mukama katugamba abaweereza mu Katonda tumala twayizibwa buyaka true atuza bujja you're looking beautiful thank you webale kuweereza kama mulungi ayi kiseera kyonna amina so omusumba wa wanzaalo yawa Musumba Juliet Kaniala Daniels erinnya lya Kaniala is for my husband okay Daniels erinnya eryo nalifuna kubanga nayita mu bintu bingi nnyo ebizibu bingi nnyo byempiseemu so nga Daniel bwe bamusuula mu mpologoma n'atafa nange kubanga munda munze mulimu empologoma yayo amina abantu bansudde mu bunya naye sifudde sigadde nga ndi mulamu that's why I call myself Daniels naye nga ndi nzaalwa ya Mbaale Mugisu ndi Mugisu wanyala nabi babuuza batya mulembe maaye mulembe maaye lembe nabi babuuzeeko abali ku TV bale baase murienda mubene nasiimire nabi obabona mwanyala okumbona nebuulirisa obagambe nti omuwala waani nga bwe nagamba nze taata wange ekisambira okuva ewalukuba oba eivukula ebusiki kati gwe bagambe nze muwala wammwe omuzeeyi azaalibwa muzeeyi gundi mama gundi mu Lugisu muhana wenywe asaalibwawo omugenzi Patrick Mandu Imbaale weraba etihabi kakiba kiweddeyo mukiwulire ekyo mukiwulire tombuuza kubanga ze nategeere omwana kyonka so mumbeera oti naye mami obuweereza buno twagala tumanye ensibuko ya ministry eno maama wo ne taatawo ozaalibiddwa wa ewammwe how was obuweereza ozabidde mu family nga muli already balokole maama yali muki taata yali muki thank you very much nzaaliddwa mu makanga manadiini bazadde bange bombi kati bagenzi zaaliddwa mu makanga manadiini nga baprotestant enze yasooka nga basabira mu kanisa ki nga basabira Church of Uganda ebududa nze asoose okulokoka waka olokedde ku myaka emeka lokokedde ku myaka 13 aye tuveeyo nze njagala wano tutandikire wano nga tuli mu myaka 6 7 obuweereza bwa Katonda mama ne taata gye wali osabira bali batwala mu church what were your activities at that age mama waffe yali mukyala munadiini nnyo so twakulanga tugenda mu church ku Sunday kye byakunyumiranga mu church wali ng'olina eddembe kyali kikusanyusa maye waliwo abaana abeerawo nga babasumba naye ng'ogenda mu church muli olabanga asikatiramu biki how mu church omwo nasanyukiranga ku Sunday school kubanga twagenda ne tuyimba ne tusanyuka etubuukabuuka ate omusomesa waffe n'atwagala so mostly whenever it could come to Sunday nga nsanyuka kuba ngenda kusisinkana omusomesa waffe eddoboozi ndiwulira liyimbi waliwo akayimba ka Sunday school akali kunyumirangako by that time kojjukirako nkajjukira tuyimbiremu dakika newebeemu twayimbanga nti tulina Katonda omunene akola ebyamaanyi tulina Katonda omunene akola ebyamaanyi tulina Katonda omukulu akola ebyamaanyi tulina Katonda omunene akola ebyamaanyi yes mami yes I wanted to hear that voice of yours so mbulira wayagalanga nnyo okuba nti Sunday school twala nnyo ku church but we only used to pray on Sunday tetwalina ebintu ebirala to getting so involved naye ku Sunday twasabanga every Sunday we went to church mwete mwalinako masabo kubanga emyaka egyo buli maka gabirangamuko amasabo ewaffe tetwalina masabo ewaffe we bit blessed nti jajja waffe yali munadiini nnyo azaala maama in fact I remember batugamba nti buli mwaka yatwalanga ente mu chaachi so it's like he was paying for us abaana yali asiga
yali asiga kati mwe muli ku nsigo exactly Katonda w'amaanyi yali asiga kati mama naye bwe baakula nabo ne bakulanga batya Katonda. So I didn't say anything over amasabo waka banayo bebineegombesera mbeeraawo n'ensooka n'endowooza and even my children will be happy saying I grew up in a family nga ya Christian ne kati nze bwe ntunulamu ewange eno ewaffe nze banzaala saidi zeno Ivukula Busiki oyiteeyo Kalire gye banzaala eyo naye ogenda otunulira tukuzenga waliwo ewa mama waliyo amasabo eri waliyo amasabo kati ogenda okulaba ng'embeera bw'oba totegedde Mukama oyinza obutamalaako naye tukyebaliza Katonda nti your parents used to serve and right now you are among the seeds. True. Okukungula. Not only me, but I have my sister who is also a pastor. Yes, who is she? She's called Susan Bumesi. She's the owner of that building there. Pastoring which church? Pastoring Chosen Church of Christ in Bubogo. Bubogo. Okay. And then I have another one who is also pastoring with her husband. Both of them are pastors. She's called JULIET in Mbali Bufumbo. And then I have another one called Jacqueline. The same family. The same that family. Anointing bandange. So we are ministers, yeah. Wow, glory be to God. We thank God. So muvuddeyo mutya eri mu church ya mama ne tata, then you come and join locally. I felt sick. What happened? What happened is that when Ali mu senior one nendwala ekikulukuto nentandika okugenda mu periods ngenda for 28 days. Ekikulukuto is what? Ekikulukuto is bleeding. Blood or pus? When natandika anti kati nzija when natandika ensonga ez'abakyala. Yes, periods. Nendwalira 28 days. Kati when non-stop day and night, morning and evening. What? Yeah. So nengenda ninga mama wange after the 28th day. Nali nsoma. What was wali obuliro otya mu baana banno by that time? Nali mpulira bubi nnyo, but the experience I had not yet known so well biki. So nengenda nembuuza mama. Emyaka egyo mwalinga ne pads? Emyaka egyo twalinga ne pads naye ndowooza zaali ntono nnyo. Nikulaba those are 28 days night and day. How much boxes would you be using and the inconveniences? In fact ne sente ezigula tezaaliwo. That's what I'm twalinga ne kotoni oyo. Nolaba engeri gy'oyiyamu to survive. Oh my God. So after the 28th days nembuuza maama nti munayi ndwalidde ennaku 28. Is it normal? Nangamba it's not normal. Okay. So ne antwala mu ddwaliro ne bagezako ne bigaana. So eventually ne nkulukuta omusaayi emyaka 4 n'ekitundu. Continuously. Jesus. Emisana n'ekiro bwe nkulukuta omusaayi ne gukoma nga nkulukuta amasira. Wenkulukuta amasira ne gakoma. Mu ddwaliro mwagendayo ne babagamba mbuno ki? Even my mother was a medical personnel. What? Yantambuzako nnyo mu ddwaliro ne birema. In fact bwe batambuza mu ddwaliro ne birema ne bantwala ne mu masabo. Ne bantambuza mu masabo era ne birema. Mu masabo biki bye batugamba? Bwe twatuuka mu masabo eyo I remember kubanga abo mu masabo tebalemerwa kugamba. Mu ddwaliro noyinza okutuuka ne bagamba tetulaba kirwadde naye mu masabo babeerawo kibateekawo bateekawo mu kiki ekikiviirako. Mu masabo kyenzijjukira bulungi ennyo banzijjako ekiteeteeyi kyange kyali kirungi nnyo. Tosinga okwagala. Ekyo bantolako ekiteeteeyi ne baleeta enkoko ne basala ne banteekako ebintu ne bagamba agenda kuwona abajjajja baagala ono omuwala akole ki asamire. Amazima amatuufu bwe batwala olugoye lwange ne bwe baakola saawona. Tewali kyakyuka. So nga njiika omusaayi njiika amasira n'ennyama eziva mu Nabaana. In fact n'enduuzi nga Nabaana. Era badokita ne bangamba sigenda azaala kubanga Nabaana avuddemu. I was just a little girl. I had never messed up my life nga ndi mwana muto neekuumye. Kaakati awo waliwo abalokola abaava e Kenya ne bajja nga basabira abantu. Kati nengendayo. Nengo sigala osoma. Nga nsigala nsoma naye nga bampa permission ku ssomero. Headmistress waffe I was in Bubulo Girls. The headmistress waffe yangamba nti whenever you are bad off just get out of the gate. No permission. No permission. Kuba nali kalwadde nnyo nga nzirika.
tegeeza obulwadde bwafuuka bwa buli omu nga buli muntu nga buli muntu amanyi. I remember nga n'oluusi n'abasomesa bangulirako bipaadi naye of course nga tebiyamba. Naye era bayamba abasomesa abamuyambako omukyalo ono tweyanziza kuba naye kaali katono naye kalina kyekayambako at least. So that's how I'm now getting into salvation. Kati bajja okubuulira babasanga wa those bajja ekumpi n'ewaffe eyo nga baza okubuulira bakoze overnight. Not at home but in the neighborhood, neighboring village. Kati abantu batambula nga bagamba eri abalokola abali kujja okusabira abantu. Mutwaleyo n'omwana wammwe ono omulwadde. Yalinga crusade. So nengenda ne bandaba ne bagamba nti ono omwana agenda kufa kubanga buli tuli kumusabira tulaba entaana. Abalokole amazima amatuufu nga nange bwenzibirira njiraba. Not only even dreaming naye nga ndaba emizimu ginsimira entaana. Like physically. Negisima ne ginsiba mu ngoye ne ginteeka ku bbali kw'entaana ne giŋŋamba ne ginyimbira amaze omulimu gwe. Oluyimba lwe twayimbanga mu Church of Uganda. That's what demons used to sing for me. Nga emizimu ginkola bubi nnyo. Okiwulira wekka. Kati nga ne bwe ntuula wano mulowooza nti ndi nammwe naye nga nze ndi eyo mu spiritual realm. In fact emizimu gyansulangako kati nga bwe ginsuzeeko nga lumbulidinga. But I had never slept with the man, but now demons are sleeping on me. And then I faint nga nzirika olwo mbeera bubi nnyo. Kati abantu abo ne mbagamba nze sigenda kufa olaba Katonda ankuumye. Obaddamu ngo you are also resisting. Sigenda kufa. Abasumba beŋŋamba nga bagambye nti ono omwana agenda kufa kuba tumulabye entaana ng'emuli ku lusegere. Ne mbagamba sigenda kufa kubanga singa kufa singa amaze okufa. Yeah, that's faith. That is faith. So ne bagamba nti fine ne bagamba mama wange nti kati sayininga omwana ono bw'anaaba afudde tugenda naye Kenya naye kkiriza nti ogenda komyawo omulambo. Mama n'agamba ate kati nga olwedde bamanyi ogenda kufa ate kati badautinga ate baagala bakutwale. Kati kubanga naye insistinga nti sigenda kufa. Ne bagamba kale kati mwetulayo agende naye bw'anaafa kkiriza nti omusango toguzza ku fenti naye tukubulidde ekiriwo. So ne musomoka Kenya ne tugenda e Kenya si wala nnyo just Bungoma bayitawo Bungoma. Era oba osomose twasomoka country endala ne tugenda ne bansabira. Kaakati bwe bansabira emizimu gyankubanga nnyo nga gingulungula. And me I could see them but people could not see. So olunaku lumu gyankuba nnyo ku Sande. Ng'okyali eyo ndi eyo Kenya. Gyankuba nnyo ku Sande n'ensalawo mu mutima gwange nenga ku Lwokusatu nina okuwona. Ekijja kijje ngenda kuwona. One thing I realize is that Katonda asamu ekitiibwa okusalawo kw'omuntu. Buli lw'osalawo Katonda agendera ku kusalawo okwo. Kyova olaba Ebbayibuli etugamba nti mbawadde ebintu bibiri mmwe musalewo kye mwagala obulamu n'okufa oba omukisa n'ekikolimo. Ate biri mu kamwako. Biri mu kamwa kaffe. Ky'oyogera ky'obeera. Kati bw'asalawo n'ogamba nze sina gye ngenda. Sifa sinaba kutuuka kufa. Nze ku Lwokusatu nina okuwona. Amina. Kaakati ne lutuuka ku Lwamande emizimu gyalinga egiwulidde kye nasazeewo n'enjiika omusaayi. Naye naawe mwennyini wali osaba nga weesabiranga. Seriously nze ndi musabi. Nedda ngamba that. I could pray naye nga simanyi direction ey'okusaba. Mukama anyamba, Mukama anyamba nga mbonyaabonye nnyo nga mbonya like that. So but I was very seriously born again. Amen. Kuba nalokokera scripture union ku ssomero. Kati bino bijja binsanga ndokose. Ssomero ki? Bubulo Girls High School. Kati ku Lwokusatu ne lutuuka. Twalaganye.
ayo dokisa tuwelwatutalo chani kati emizimu najyo kigambye togenda kuwona naye nsazeewo n'okuwona neŋŋamba mukama obanga wawonya omukyalo ow'ekikulukuto ow'emyaka 12 nze giri ena n'ekitundu gyokka ngenda kuwona neŋŋamba oba wazuukiza Laazaalo Magombe. How about me we still alive? Ng'ebyo bye ndi kwogera mwanange nali mu fumbiro nga ndi kufumba buugi kuba abasumba baali banga omwami n'omukyala we fumbanga porridge onywe mungi otusaayo tulimu tutambule ya so nali ndi mu fumbiro nga nfumba porridge nendaba omukono omukono ne gujja nga kuvaawa naye osimanyi nange gye gwava but I am now seeing a vision. Nendaba omukono tewatya nolowooza nti bajja gine nendekero be omukono gwali gwanjawulo ku ebyo bye nali ndaba. Kakati nendekera okukyusa porridge nentunuulira omukono omukono ne gujja ne gukwata wano awali Nabaana ne gujja mu kinabaana kitono nnyo nga kivundu nga kiriko ebituli bingi ne mpulira eddoboozi clearly ne liŋŋamba Julie emirimu gya Setaani gikomye. I was still seeing ndi kutunuulira kiki ekigenda mu maaso ndi mu ffumbiro. Omukono ne guleeta naba nedda nga bwe tuli naawe bwe tuti omukono ne guleeta Nabaana empya ne gugiteeka wano eddoboozi ne likoma ne liŋŋamba genda okolera abalala bye nkukoledde. My sister, that was the end of my bleeding. Era okuva ku olwo ne ntandika okusabira abantu abayiika omusaayi abavaamu embuto ntera ogamba abantu nti if I were a doctor I would be a gynecologist. Kuba sirina muntu gwe nsabira oba mugumba oba avaamu embuto oba ayiika omusaayi ne gutakoma. Yeah, because God made me go through that, so that He gave me that anointing. Amen. So that's how I get saved. Nentandikira okuweereza Mukama. Okyali eyo Kenya? Nkyali eyo Kenya nenkomawo eno mu Uganda. I remember one thing that is so important that sobola kumisinga kukyogera. When I first tell me, how did you feel? When I stopped bleeding. You're not going into periods. The second time but I had faith, but I could get scared. Ndi excited. I didn't day. Ne week nencha ne juice nenga mwanange myezi omwaka nentandika okulaba bleeding ng'ejja ennaku 3 nekoma no pain no nothing. So nenkomawo e Kenya. I was telling you that one thing I cannot forget. When I come away Mbale, twalina assistant pastor muvubuka na bleeding through the nose. That we are bleeding through the nose ne bamutwala mu ddwaliro. The bleeding was too much naafa. Kati nze ngenda kutuuka mu ddwaliro ng'afudde. Bagenze kunoonya bagenda kunoonya pick up. Ebiseera ebyo amasimu tegaaliwo nnyo. Bagenda kunoonya pick up baleete batwale omulambo. Nenyingira mu ddwaliro nensaba gukyali awo mu wodi nensaba nendeekaana nnyo agenda okulabanga omufu akomawo. Kaakati omufu oyo bwe yakomawo, he didn't tell us what had happened. Abantu abaali bagenze okuleeta a pick up agenda okusanga omuntu ng'atudde. Kati omuntu oyo n'atugamba, in fact yajjako wano n'awa n'obujulizi. N'atugamba nti abeera eyo Embale. Lwaddangamu wano tumuleetera kunatwa. Yeah, but now he stays in Bujiri. I will give him a call. Musumba, naye Musumba. Producer Shadrack ajja tuteekamu wana. N'agamba nti bwe yali afudde yatuuka ku line nga bali ku registering abantu abagenda mu ggulu. Kati ye bwe yatuuka mbu ne bamugamba gwe tugenda akuwandiika tolaba wansi bali kuyita gwe ddaayo. So immediately
he came back. Immediately n'atunulayo n'avaayo n'ansanga nga ndi kusaba. Amina. N'ansanga nga ndi kusaba. So I can't forget testifying about that, though there are some number of people bensabiddeko abafudde mazima ne badda mu bulamu. But that one I can't forget to testify. We shall connect them and have an interview one-on-one. Kubanga abantu abamu balowooza nti bw'oyogera n'ogamba omuntu oyo nti tubiteekawo buteesi. Some of us stage like drama like Katemba. Naye bwe tumala tumuleeta n'agamba mu butuufu kyali bwe kiti ne bwe kiti. Kitiibwa n'ettendo tukiddiza Mukama. Era maama abantu abasinga obungi mu kyaki muno. Mu kyaki muno tuna abantu bangi naye abasinga obungi bajja nga balwadde. Most of them have testimonies. Katonda with different ailments. Abalala basuula n'emiigo gyabwe ne bagirekaawo ne bagenda. So omaze ovudde eri otuukidde eno kutandikirawo kukola byamagero. Kukola byamagero. Ku ssomero waddayo. I go back to school. Okay. I go back to school. Nensoma nemalako senior 4. That same school. That same school. Kwanti bali bamanya ebizibu byange. So how's your reaction ng'otuuse ku ssomero? They were so excited because I was actually ndowooza bo wabula bo baali balowooza wafa baakuzika. Bali bamanyi nga nafa, and I was the chairman the chairperson scripture union. Yeah. We banda balokole basanyuka nnyo. Ng'okomyewo n'amafuta abantu bonna ne basanyuka. In fact, I remember in that school omwana olukuba lwamukuba. Kati yali afudde halfway. The whole school came looking for me. Let's go and look for Juliet ajasabira ono. Era bwe nagenda ne musabira n'akomawo mu bulamu. Teacher yagenda okujja. Now Juliet, buli muntu alwala kuno gwasaba everything. But that's how I was. They loved me. The whole school loved me and they cared for me so much. Bali bantu ala. Tebakulowoolezaako mu bintu ebyo nti naawe kati oli musamize koze bantu bamanyi nti bagundi ba witchcraft, witch doctors bakola ebyamagero ng'ebyo. They never started suspecting those things. Amaanyi agajja oba yagenda e Kenya afuna amaanyi malala. Nedda. Navaawo ng'olwedde nsabira abantu wadde nga nali mulwadde. Ali nsabira abantu olunaku lumu omwana. Nga bawona. Nga tolina emizimu. Ate nze tebindeka naye nga nsabira abantu ne ba. Ekyenjawulo ku kya Mukama nti ekirabo waba akikuwadde. Teyejjusa ate takikuggyako osigala nga bw'oli kati gwe n'otoba n'ebirala waawo Mukama mulungi. Kati tusooke tuddeko mu break katono. Bo kati tulina okuddako wadde wali muweereza wa Mukama naye awo twaddako mu adolescent stage olina okuweereza oli muwala muto onyirira ate kati olina n'amafuta mulimu ba brother gundi bonna twagala tubogereko nsumba. Program tumusaka ekibumba tubaye tukajja mu maiso nga tukomekereza nga tuli kwira wano oyingire institution wajja akola course and at which school did you join? After my senior 6 agenda ku NTC. NTC Kaliro. Okay. I'm a teacher of English language and literature. Kati nagendeyo era obweddeyo ndi kwewalayo nnyo kubanga ndaba oluzungu ogenda kunkuba 3-2. Oluzungu lutuhaikinga nnyo. Ekitegeeza bwagendako n'ofuna essomero n'osomesa? Even right now I'm a teacher. Right now, kati soke tuddawo njagala kavubuka awo ku university kalira awo mu busomesa. Kati your life and the ministry. Obulamu bwange tebwali nnyo obweyagaza obw'ekiwala kubanga ebiseera bye nandi baleddemu omuwala nali mulwadde w'ekikulukutu. So that time I came to know God. Nengenda so deep ate Mukama nga ali kunkozesa kati nga ngenda nnyo so deep mu byobwa Katonda nga emboozi eyo wagendayo nga ggwe ne kati bano ba blaza bano betusoma nabo bo baba tebabiraba ebyo bo tebakutuukiranko ne bagamba waayi bantuukirira naye abasinga obungi ndowooza bantyanga abala bamaanyi gajjawo ngoyinza n'omulaba nti ali kukwana eno naye ate waliwo omuwala omulala gwakwana. Not really naye nga ndowooza n'efeesi yange oba nkambwe kubanga bwe nabeeranga n'abavubuka na relating with them just as brothers. Mostly I didn't have many of the
of abantu abaja gyendi direct wadde nga bakwegombera eyo nolabanga somebody is admiring you naye nga talina ngeri kyekiringa olingako gamba nti abamu tugenda netukako face nesikiriza omuntu agenda nakukwana oba tutekengako nkamu oba gwe gali mafuta Katonda mwenyini yabakwejjako ne babeera ne bakutiirira nga bali wala nga omuntu omulaba kituufu akwaga n'abalala they could come and tell me but I was so focused nga mbagamba nti bannaayo oze naye nze ndi mulokole in fact ekyasinga okunyamba nga bwe ŋŋenda mu kitundu kye batamanyi ngamba nze gundi nze Juliet era ndi mulokole. That was the first thing I could. So ngolaba omuntu eyandibadde ng'atandika ne yeesikamu mpola mpola tomuwala atugambye mulokole kati ojagenda. That was my, I think, like my identity. Nga nebwenge, even when I went to NTC Kaliro, yes, I was the pastor for the Christian Union Kaliro. But immediately I reached that place. How about the teachers? Were they okay with your ministry? Which teachers? Abe Kaliro. Already wali okuze. Already nali nkuze ate already nali na. My husband loved me when we were young. I think we grew up together. Nga tuli mu relationship si ya mukuba mulenzi na muwala, but we were so close friends. So with the time we got married. By the time I went to NTC, I was already a married person. Yes, mbadde ndikuloza nti soke tubalize NTC tuke tubuze ku by'omwami. Kati how did you connect with your husband? He's even my neighbor. Eh? He was even my neighbor. Neighbor where? Embale waka. Ewaka. Twakula wamu kuba. The families were. Yeah, we were so friends. So when did you link up nemugamba nti now we are husband and wife? When I finished my senior 6, okay, we went home and introduced ourselves to the parents. Okay. And we kuchala and talked everything and they allowed us to stay together. Ebiseera ebyo ebya wedding ewaffe byali tebiriiwo. In fact ebya wedding twabisanga eno. So we got married officially after we had already gotten married. Okay, in the tradition. In the tradition. Because marriage is a consent between the two families and the two parties. Era yatwala ente, twala ente 7 n'embuzi 5. Baleta nyingi babawa nyingi. Yeah. So we did that. So back to the NTC, very many wanted yet still to fall in love with me because I was looking good. Even now you're looking good, but can't we just imagine when we are raining back those days? We can just manag. This is so. Yeah. So they could come, but I was a very tough lady. I was tough with salvation, but I never abused anybody. Ngambagamba twanaize ndi mulokole Yesu yantwala. I remember one time omuvubuka omu namubulira king. Is that among the reasons why abalokole okufuna relationship okufumbira is becoming hard? We tend to okugira tuze nnyo mu mwoyo ne tuteeka embeera eri ya Mukama kati ate ne yensi ne tugyerabira. Naye ate nga byonna tubyetaagisa. Yeah, we need to balance. Kubanga ogenda ne weesisinkana nti brother aleese omuwala naye nga tamugye mu church gye mulimu awo ate nga abasinga obungi nga they don't okwefuna benyina ate gwafunye amujje endala oba oluusi nga amujje ne wabweru. Is it because of the way we behave until we don't allow to give them space? Yeah, sometimes that one is right. Abawala abasinga obungi tebaagala kuwa abantu space. Ate abasinga obungi mu church kati banyooma abavubuka ab'omu church. Ekikusesa bulaza bwaleeta omukyala nga tutandika omwerumaaluma bannange banyooma abavubuka ab'omu church benyini ate bagenda kwezuula nga brother afunye omuwala ate ng'ali waggulu ne batandika okuwulira obubi. Yes. So I think the most important thing is to seek God about relationship. Amen. Katonda akuukira, is this the rightful person? Yeah. Kati daddy tumufunye. Nabaana ku luli twakomenkereza yali evuddemu Mukama n'agizaamu. Kati okulaga nti Nabaana yaddamu tulina abaana bameka? Twalina abaana 5, but right now tulina abaana 4. Nga tekuli bana abali spiritual, bana abali adapted, nenga babo nga gwe mami ne daddy. Tulina abaana. You have 5. But we have 4 now because one died when she was in senior 5. She was in Seta High. What happened? Yeah, it was just something very abrupt. Yali developing the goiter.
Okay. So we were taking her for an operation in Nairobi on Monday. She died on Friday. Oh, sorry. But right now I have 4 children, 1 daughter with the 3 sons. Amen. One of them is a pilot. Another one is an aeronautic engineer. Bali eyo Nairobi bakola mu nnyonyi. Bafumbo. Tebanaba. Batubulire kumanya. But my daughter is married. Your wedding is last year. Tubulireko bana abatali wedded. What is the name of your daughter? My daughter is Hope. Hope Kaniala. Aberawa. Abera Mbale. She works in Yundra. Okay. Hope, greetings to you ate abatabanyi. Abatabanyi Courage is a pilot in Nairobi. Yes. And then Victor, yali adda ku mugenzi, is an engineer. Naye wa nnyonyi. Okay. Nabo balokoka. Ewange mama teri atali mulokole. Anti kati fa abasumba abaweereza Mukama. Tugenda ne tubeerawo naye ate family nebimala nebitabuka. Abaana bange baweereza. Amina. They are ministers in the church, seriously. Amen. So the last born did senior 6 and he is waiting to go to a course. Okay. Wow, Katonda wa maanyi, we give glory and honor back to him. God gave me children. Amina. After giving me the uterus. The uterus. Yeah. Bana ekyo okukikkiriza simanyi bakitwala ki kitwala faith naye bameka basobola okukkiriza nti mutuufu Nabaana teriimu naye ate nina okuzaala ate n'omala n'ogifuna kitiibwa n'ettendo tukiddiza Mukama. So musumba twagala kumanya yes ebadde ministry nga you are in the school from the way you were brought up kati tudde wano ku ministry. Sinaamala kusoma ngende Makerere. Okay. Nenkola yo degree bachelors of education. Amen. Still English and literature. Okay. Nenvaawo nengenda nenkola masters. Awo ng'osomesa ku masomero ki? Ensomesa budini SS. Budini SS. Liri eyo as a missionary. Limanyi naliyagala nnyo digendako but we used to move from Ivukula to Budini for debates. Oh, I taught there. Njukira even one time I went there, I was so disappointed. Naveno kuchale waffe nga nerabanze serebu nyambadde bulungi n'ensiba ekikalu kyange nga nteese eno kati waliwo ekigambo kye nagenda n'enteeka mu bwongo nze nga manyi nti kigambo ky'amaanyi nnyo ne buli we nakyogera nga bwe nti abantu bonna ne basasamala ne baseka luvannyuma nnyo ngenda okitegeera nga wayiseewo ebbanga nengamba lwaki ne buli nayogedde nga kino sagala kyogera mujja kunsekerera amanyi ebyokwewaana mbuno omanyiyo bwe nadde emabega nga tumaliriza bannange nawulira nga nswadde nga njagala ettaka limmire nga nkifainizeeko so I cannot forget that school. Sure. Yeah, but it's a very nice school. I was a teacher in Budini SS okay. When I went to do my degree. Then from there I went and did masters in divinity. Wow. I hope this year I'm going to apply for a PhD. PhD. Ntabatatya bitabo bannange. Nsaba kukwata kutapinga ku mafuta agago okuddayo okusoma. Kuba abamu tugalowoozaako ne tubikomyawo ne tukyogera n'olaba ng'omaze no graduating nga ng'okimaliriza. So ministry nga tuzze mu tuvudde eri kati in all that. Yes. When was your first time to preach? Oh, I started preaching when I was still in O level because I told you that I was the chairperson, Christian Union. So I started preaching at school, and then when I went to A level, still I preached. Then I could even preach in the home local church. Local church. By the time I went to NTC Kadira and I was the pastor for the Christian Union, I was already used to preaching. So apart from the preachings at school, which church jewali or sabiramu by then before njagala tulabe that journey of the church until wetutuuse ku this ministry wetuli wenyini? Church eyo bali bagiyita Church of God. That's where those abantu abava e Kenya gye bajjamu. In fact, when I got healed, I just went and joined that church. Okay. I joined that church and prayed with those people of Church of God. With the time, even my mother also got saved. Amen. Then my siblings also got saved.
with the time my uncle got saved n'atuwa n'ettaka ne tuzimba church. Amen. In fact my uncle kojja wange yagamba nti ono bw'awona nange ngenda kulokoka. Amina. Era bwe nawona yatuwa n'ettaka. Up to now the church is there. Wow, glory be to God. So I started from there. So you started that church from there netandikawo, Yeah. then you nurtured it. Yeah. Okay, kati yetuvuddeyo tuzzeewa. Kati no tuze no ngenze mu NTC e Kaliro. My husband is teaching in Iganga High. Okay. So I come here and then I join NTC. I was already here, but I was praying from Miracle Center. There's a church in Namungaru here called Miracle Center. It was Sabirangamu. So from there, I go to NTC. So in those churches, Miracle Center, were you ministering nayo? Yeah, I was one of the ministers in there. Nalinze ne Musumba Angela, who is the pastor right now. No mukyalo omulala bamuyita Faith Rwehunga, she was an RDC. Twali basumba basatu. Amina. Twali basumba basatu. Yeah. Kati tutuuse tutya wano? Kati tutuuse tutya wano, I had a calling, a serious one. Yes. God wants me to minister, Amen. to start obuweereza. Amen. So, when I went to NTC, this church started when I just completed when I finished my NTC, I came and started. Naka church katono we katikali kasubi. Not even in the church, twatandikira mu rental house. Where? Ku luguudo awo. Katono we kati. Twatandikira awo. Twatandika n'abantu bana. Ne tusabira omwo ne tusaba. By then bakyaliwo. Bebaani nani? Omu yafa naye wali omusumba gwe bayita Musumba Nuwa. Muzeeyi alina mu nsaali eyo. Ne tubeera n'omwami wange. Ne tubeera n'omuntu omulala. Mwami anti kyenjagala oboogera amannya. Mwami Kaniala Steven. Mwami Kaniala Steven. Agenze ku ssomero. Okay. Tujamuleeta. Jamukyazaako. Yes, nyabo. Ne tubeera ne Musumba Nuwa Kasango. Ne tubeera n'omusumba omulala yafa. Yalina mu nsaali eyo yafa. Ne tubeera ne mukyalo omulala naye yafa. Kati bwe mwafuuka abana mwagenda okavaamu nga muwezezzaamu abantu. Kati because by then when I finished my practice in NTC. Natandika okusomesa Kigulu College. So nenkola scripture union. Sabaana abasinga obungi betwatandika nabo okusaba. Bali ba scripture union. Yeah. In fact, most of them up to now are still very strong men. Bajja ne bajoininga kachachi kano. Bajja ne bajoininga kachachi. Nekajula. Ne muddawa. Kati akachachi ako bwe kajula, eriyo Oluganda yali wa wano, wa Kataka kano. Yes. N'agamba nti ali Katonda 3 naye mwanange ng'okuzifuna lutalo by then. It was a lot of money. It was a lot of money. I remember omuwala omugwe nasumba ku NTC Kaliro yali ali mukono n'agamba nti Mukama yamugambye atuleetere sente. Hallelujah. N'aleeta 15,000. Bannange yaani? Yafa, baali bamuyita Sister Faith. Yali muwala w'omwawule. Bayanga Mukama ya sente ze yasooka okufuna 10,000. Abasinga tuwulira Mukama ayogera naffe naye ne weewuunza egyo gyonna mikisa tuba tugisuula. 15,000 ezo zaali equivalent ku million 15. Wongeri gy'ogambye 3,000. Ayitako 15 was a lot of money. Olwono twali tusonze sente nga teziwere nga tuzisonze oba for how long. Naye okuwera naye bwe yatuleetere 15. Maya nti kati wano nettaka tusobola osibako. Ne tumuyita ow'ettaka ne tumusibako ne tutandika okusonda. My first salary gye nafuna nga ntandise okusomesa. Yes. Nayo neegweranga wano. I'm a giver. Amen. Especially as far as God's work is concerned, I really give without okwekwatirira. So that's why we are here like this one. Tetulina muzungu, tetulina support yonna. Bannange endabika walabikamu mulabika nga mulina aba investor. You are your own investor. We are our own investors. Kama abagabiridde. Yeah. Glory be to God. So that's how we began the church. This church here, as it is here right now, uno mulundu gwa 5 mu expansion. Wow. Twatandika n'akasubi
31st December ne bajja ne bakoocha ebiseera ebyo baali bookya essubi. Sitaani alina fujjo. Abasanyuka oba kanso? Abasanyuka ekiro ku 1st December nga bayingira omwaka. Bookya ennyumba ya Mukama. Kati baakanoonya wano nako kaali kamu ku bintu ebyage. Baali bagamba nabo batukubira kereere bakoleko fujjo. Kale nno nga twali batono nnyo. We were very few naye lwakuba nti bantu baafunanga excitements ne bajja ne bakoocha saa 11 ku makya omuntu n'ajja nankonkona kudde Musumba kanisa bajja okyeza nenga yonna oba esigaddewo. Era oyo naye yambuuza yangamba kati ekanisa eyeesubi olowooza esigaddewo. I got so confused. Ne tujja wano ne tuleeta emiti ne tuteekawo emiti ena Musumba nuwo wena mu nsaalo oyo ne tuleeta endagala ne tuteeka kungulu ne tuleeta hoofers ne tuteekawo abantu bayitangiraga mulaba agasirwa agalokole gasirwa ate kati mwakikubisanga na fujjo amaanyi ne geeyongera. And me, I don't give up. Amen. Yeah, I don't give up. That's why I'm still alive. Singa nafada. Byempise mbibadde bingi. So that's how we come. Tugenze tweyongera mpola mpola until we build this one here now. That's where we are. Okay. Naye nga tetulina support yenna tetulina ate nze siikiriza okola fundraising. Nzikiriza nti omulimu bwe guba Mukama gwa Mukama ajja gu fundraising. Abalina oguggusa already yaba amaze obateeka. Because God's work is His provision. Amen. Yeah, God's vision is His provision. I don't believe in tusokole fundraising. Tunoonye sente Katonda w'omulimu. Alina determination y'okukkirizaako naye mataringa kwa kati kuwagamba situwagala bagenda tu fundraisinga Mukama ajagizimba era yamala. Era ekyacho eyo mama yabyuma kungulu okwo. Amina. And they are very, very expensive. Wow. But the Lord provided for us. I've seen it. It's looking very beautiful. We thank God. Amen. Mwebale kuweereza. Mulungi. Kati wano mulimu abasumba bameka mu church n'ababeera. Wano tulimu abasumba babiri mostly ne tubeera n'abavubuka. Ne tubeera ne with other leaders. Okay. Banaye tweyanzike tuteekateeka okumaliza program. Nyabo. Twagala otuweeyoko ekigambo ekisembayo nga bweteekateeka okusiibula. Omwoyo kyakulungamya kati ekigambo. Okay, nze ekigambo kye njagala okwogera. Mostly kiri mu bigambo nga bisatu. Never give up. Topowa. Never give up banaye abampuliriza n'abandaba. Embeera ne bwebeera etya. Bw'obeera ne vision n'obeera n'okwesiga Katonda. Things are not easy kuba twayita mu bwavu bwali bungi nnyo. Never give up. Wakati oyinza okungamba never give up nga oliko nze ndi malaayo. Nongamba never give up. Shouldn't I not give up on prostitution? Or stealing? Wakati oliko ngamba never give up. Ali ku TV yandibadde kubanga waliwo ali mu ekyo nenga ate kyalikola si kya bwa Katonda. Nenga ate tulimu obaka twagala you give more light onto that. Ekyembadde nzijjaako maama. Sorry. Bw'obanga osazeewo okutambula ne Katonda. Osazeewo okola obulungi. Osazeewo okuleka ebintu ebitagasa. N'ogamba kantambule ne Mukama. Don't give up. Kubanga mu kusalawo okwo embeera tejja kuba nnungi. Amina. Mujja kubeeramu ebisoomooza bingi. Abantu abasinga obungi bagamba nti bw'olokoka obulamu butereera naye mwanange embeera ebadde embi nnyo gye tuyiseemu. Obulamu bwali bubi nnyo. We could even reach somewhere ng'onoonya n'ak'okulya naye nga tekaliyo. Naye nze ekintu kye nnina mu bulamu bwange obutawanika. Kuba mmanyi nti bw'obanga weesize Mukama n'otambula naye amazima gennyini amatuufu at the right time Katonda agenda akuwa kye yasuubiza. Ate ebisuubizo bya Mukama biri weewaawo. He's not a liar. Si mwana w'omuntu okwejjusa. Bw'aba ayogedde kyayogedde kyonna agenda akituukiriza. Nzijjukira lwali lumu twali wano n'olutalo lwa kyaki nga ensi egolokose nga baagala okutwala ettaka lya kyaki lino. Lwaki kubanga tusaba nnyo ne tugoba emizimu gyabwe.
Things happened here that were so bad, Yes. but we didn't give up. Amen. Katonda watutuusiza wano olw'okubanga tetuwanise. Amen. Abampuliriza wandiba oyita mu mbeera enzibu naye Yesu ye ansa. Amen. Yesu bw'omwekwatako tasobola akuyiwa. Wandiba oyita mu ndwadde nga nze gye nayitamu ekikulukuto for 4 years and a half. Nga nkulukuta mwanange nga tosobola kutuula kumpi nange. Yes. You know that situation. Era nze nabuuza bw'oba okulukuta kuliko even that thinking part of it. Yeah. Even people coming closer to you buli omu bw'akulaba agamba Yeah. batandika kwenyinyala understand. nze nga mbuuza n'abantu nti naye abantu ababeera abalamu oba bawulira batya. batya. Because I could never feel fine. I was sick 24/7 Sorry. nga mbeera mulwadde. Naye njagala abagamba ng'oli eyo ng'oyita mu mbeera enzibu gy'olaba nti tesoboka Katonda afe agisobola. Amina. Tewali ekintu ekirema Mukama. Katonda asobola. Bannaye bw'oba ng'ogenze mu madwaliro amadwaliro ne gagaana n'ogezako mu masabo amasabo ne gagaana. Tulina Yesu. Amina. Omusajja oyo talemererwa. Nze yamponya ekikulukuto. Abasawo baali bampandiikidde. Dr. Zaake yali Dr. Mbale was a gynecologist. Yes. Agambye nti ono talizaala. Talizaala. Enewe bw'ali bamulamu kubanga ne hope ey'okuba omulamu Amina. teyaliiyo. Era ngamba bw'ali bamulamu ebyokuzaala akole ki? Shadraka alitugamba nti kati ekigambo kitandise okulinnya abaweereza bo bali kweyongera bugiya naye ng'obudde tuwera naye Sitani alina fujjo naye tugenda kudda mu mamituku tudde tukukyaze. These are phases because I know okusinziira ku biwangambye there are a lot of things byogenze ng'oleka naye ate okusinziira ku budde tulina ate tuba tulina okweyongerayo tugende mu maaso. So kumpemu akapeera luyimba lwe tugenda okuyimba. By the way omukyalo ono omwembi n'olundi tujja kwira mutumuleete ng'omwembi era obona olwemba lwe twatandise nalwo show eno omukyalo ono yabairemu. Actually tukolere ku kyaki ye era tusoose ku nkyo yasooka yatuwaamu olwemba butisaawe najja tuwa olundi kabiri tuyingire mulundi tubayirizeeku enebadde tujja okuba diri kuva mu church choir members baali kubanga alikolagana nabo nti bene buli kimu they are fully packed. Katonda yateekateeka buli kimu. So we give glory and honor to God mu mbeera oti neyo era twenda tuwuliremu ku akapeera ku lwemba olwo lwogenda okulidinga kozi wano tuli kudda wano katutti tulidinge tulumalirize. Oluyimba olwo mwenyini eyaluyiiya waluyiiya olwokubanga nali mpita mu mbeera naye mu byonna byonna nentegeera nti erinnya lya Mukama lirina amaanyi kusinga ebintu byonna. Lugenda bwe luti erinnya ly'Omukama lirina amaanyi erinnya ly'Omukama liri lya muwendo nga naawe oddamu bw'otyo kati nga nfikisingamu ebigambo erinnya lya Mukama litusoboseza buli kintu kyonna. Tubyogere ku muzindaalo. Erinnya ly'Omukama lirina amaanyi erinnya ly'Omukama liri ly'omuwendo erinnya ly'Omukama lirina amaanyi erinnya ly'Omukama liri ly'omuwendo erinnya ly'Omukama lirina amaanyi erinnya ly'Omukama liri ly'omuwendo erinnya ly'Omukama lirina amaanyi erinnya ly'Omukama Nikota kizi naye mumbere oti neyo tukira ku nkomero yasho olwemba olwo omukyalo ono mwene alijja kulwemba nkobyo lwa Sunday lero twagemeire twayidye mu church twayidye no betaye batya bu namungalo chosen church of Christ mama bana bine bitujja twesa mu town ye yaye ngeno je tuzalibwa twidye eno aye ekisibwa netendo tukiriza Katonda katulekeyo ene badino da church bajeta batya chosen church of Christ as in like choir bajeta batya chosen choir and olwembo luwulira erinnya ly'Omukama lirina amaanyi. It is her own original composition ate nemboti ne dibako amafuta mangi dibako okusumula. So in all social media platforms mama tuna social media platforms tuna YouTube tulina WhatsApp ebirala ebyo tujja kwogera ne producer Shadrack batukolere YouTube mwidda kubanga mudifuna so that you can be delivered. Wabairo kidi nti okuwulira obuwulira olwemba lwona osobola okusimuluka kubanga n'ebimu ku byokulwanisa bye tulina oyinza okusaba wasaba byademaye watuka mu kusaba n'oba okuliza olwemba wabanga osimulwa. So kiba kirungi nibwe bafamile nibwe babaana bo wabanga obakuliza mu kubanga bawulirize n'embeedo kuba buli bw'odiwuliriza
bajeta batya amaani presence ya Mukama ebaaku n'ekyendawulo kyeba erikola mu bulamu bwaffe. So munnange program tumusaka ekibumba ekajja mu maiso tovaawo katwire. Erinnya ly'Omukama lirina amaanyi, erinnya ly'Omukama liri ly'omuwendo. Erinnya ly'Omukama lirina amaanyi, erinnya ly'Omukama lirina omuwendo. Erinnya ly'Omukama lirina amaanyi, erinnya ly'Omukama liri ly'omuwendo. Erinnya ly'Omukama lirina amaanyi, erinnya ly'Omukama lirina omuwendo. Alimusaba na ku mufuufu Mukama nelibatuusa n'abalangira. Erinnya ly'Omukama lirina amaanyi, erinnya ly'Omukama lirina omuwendo. Ibanye n'entalo zaffe Mukama, erinnya ly'Omukama lya muwendo ssebo. Erinnya ly'Omukama lirina amaanyi, erinnya ly'Omukama lirina omuwendo. Iwanya n'endwadde zalema abazungu, erinnya ly'Omukama lya muwendo nnyo. Erinnya ly'Omukama lirina amaanyi, erinnya ly'Omukama lirina omuwendo. Teryangonya ekikulukuto Mukama, nerimpa n'abaana, erinnya ly'Omukama. Erinnya ly'Omukama lirina amaanyi, erinnya ly'Omukama lirina omuwendo. Irwanya n'entalo zaffe Mukama, neliziwangula kabaka. Erinnya ly'Omukama lirina amaanyi, Mukama w'abakama. erinnya ly'Omukama lirina omuwendo. Erinnya ly'Omukama Lirina amaanyi, erinnya ly'Okabaka. lirina omuwendo. Erinnya ly'Omukama Lirina amaanyi, erinnya ly'Okabaka. lirina omuwendo. Eryansijja mu nfuufu eyo, Amaanyi, erinnya ly'Omukama lirina omuwendo. bikola eby'omuwendo Lirina amaanyi, erinnya ly'Omukama lirina omuwendo. yampane na bano Lirina amaanyi, erinnya ly'Omukama lirina omuwendo. iwonya n'abalwadde Lirina amaanyi, erinnya ly'Okabaka lirina omuwendo. erinnya ly'Omukama Lirina amaanyi, erinnya ly'Okabaka lirina omuwendo. limusaba na ku Lirina mufumu amaanyi, abatalina yamba omuwendo. ijjukira abaana Lirina enfuuzi amaanyi, abatalina tasa lirina omuwendo. yanyamba erinnya Lirina amaanyi, erinnya n'omuwendo. erinnya Lirina amaanyi, erinnya n'omuwendo. erinnya ly'Omukama Lirina amaanyi, ya muwendo ssebo lirina omuwendo. erinnya ly'Omukama Lirina amaanyi, liyamba abatalina lirina omuwendo. liyimusa n'abaana Lirina amaanyi, lireeta n'obulamu lirina omuwendo. lireeta n'obulamu Lirina obutaawo amaanyi, erinnya ly'Omukama lirina omuwendo. sinira erinnya ly'Omukama Lirina amaanyi, maseketerere basaka lirina yandalaba omuwendo. erinnya Lirina amaanyi, erinnya lirina omuwendo. erinnya lya muwendo nnyo Lirina amaanyi, erinnya lirina omuwendo. erinnya Lirina amaanyi, erinnya lirina omuwendo. yamba n'abaana Lirina amaanyi, benali sisuubira lirina omuwendo. abasawo bakantema Lirina amaanyi, olabira ezadde lirina omuwendo. naye Mukama erinnya eryo Lirina amaanyi, eritaali lirina amaanyi lirina omuwendo. eritaali yamba abanaku Lirina amaanyi, abatalina essuubi lirina libayamba omuwendo. erinnya Lirina amaanyi, erinnya lirina Jakala omuwendo. nsinza Mukama kubanga erinnya lyo lya Lirina muwendo amaanyi, erinnya lirina omuwendo. erinnya eryo Lirina amaanyi, erinnya n'empona lirina omuwendo. erinnya n'erinnyamba Lirina amaanyi, erinnya n'erintasa lirina omuwendo. erinnya lyantasa abalogo Lirina amaanyi, lyantasa entalo lirina omuwendo. weebale Mukama Lirina amaanyi, weebale Kabaka lirina omuwendo. erinnya lya Mukama lya muwendo nnyo Lirina omuwendo. Lirina amaanyi, lirina omuwendo.
bakuba nti ebiwanga bikola bitya kodi biwa bana olusogolo mama wankola bubi Shadi alikunko yakola atya bubi nti buli bwanavanga kumpewo nga amaze okwogera nga nkoba olowooza oyogera olusoga yo olusogolo olwoyogere tino olwo so nga nja okuva kumpewo nga amaze okunkobera enene ensobi gy'okoze olina okwogera otyo olina okwogera otyo titulekeranga kwegeresa abaana nnimida ife wali oluzungu luba lwidyewo olulimi olw'ekinansi tilwakinansi nti olusoga oluganda olukyoli twegeresenga abaana ennimi edo era babe nga badiweerezaamu yes essaawa dino ndikubanga ntuka kunkomero ya show nga zena neteekateeka nje nsinze ku kibumba wange aye nga ekigambo ndi kukitoola mu John akaniri akokubiri 16 kakoba and said unto them that sold doves take these things hence make not my father's house a house of merchandise nti wano bali tukoba nti ekigambo yali alibakoba nti tujja twatwala enumba ya Katonda twagifuula kukolera mu bizinesi nkuze nga mukyaki efe y'Abakristaayo kawulete ebintu batunda nti aye emirimu egindi gye tuli kujanga twakola tulitoola emirimu gya Katonda twakyusaamu twekolera ebintu ebyaife ebyo tujja kubyogerako kuba obona entalo ningi nediri mbasumba buli omu akoba ati kyakiyole nerikoleeti onerikoleeti erikoleeti nti aye alikoba nti egyemize tujje nga tutandika okugirekera mulimu gw'otuka wayagana yakoba ati nze okusabira olina okumpa sente titudeemye sente deetaagisa but does it really need someone to ask give me money mulimu n'abaidina okutaawo sente nti olina okumpa sente diti so kitegeeza ki nti omulimo Katonda gwe yagutuwa tugukole aye nga tituwaireyo sente kuba nga tukola ki nga tusaba nga atuwa ekirabo ekyo aye ate kabiri tuli kujanga twagukozesa okuba nga tufunamu leka omuntu akuwe leka Katonda ayogere naye tubaire n'omusumba wano nga ali tukoba ati ekyaki eitaka kwe baata actually wano wene wetuli nti eriyo omugoberezi mulala yasalawo yawulira oboozi yamukoba nti mpe emitwalo 15 by then gyali mijako ejinganga bukaire 15 yawaayo ayo yinza okweyagana omusumba nga alikoba nti Diana Katonda ankobye koloti not aye nga mbutuufu wena bwolinga mukuba Waki Katonda yakukobye tandagaze na yankobe titudemye yes asobola okwogera mu bantu abandi aidukira nti wali ayogera nga mu bandi abuti saawe eno aidi okwogera nife era abasinga obungi mulimu abali kwefuula nti baweereza abantu ko bantu libaboniranga ku bibala byaife ebyo nebimu ku bibala bye tujja twalingira ngo omuntu ali kukoba ekintu mu butufu akoba yebbe gira emirembe gy'aba Moses gy'aba Abraham bayogeranga ni Katonda aye butife bwe tutuuka wano Yesu nga ali mu ife ayogera ninze bw'omubuuza nti lwaki tali kwogera ninze kuba buti abandi bw'oba oli kumpa obunabbi obwo nti Katonda kyakobye taamu amaani yongera okutaawo embeera eraga nti zena Katonda ali kwogera ninze nti abandi tulikosanga olukudukudu otunolwo tulikola omulimo gwa Katonda ate tulikwongera kukosa bw'abantu ole yakoba ati nsingire emotoka eyo Katonda akinkobye by the ndikyogera nti okubiri yakinkobaku ayo omwoyo gwange my spirit of discernment yakoba but really Katonda wabayogere niwe nku emotoka eno mbaire nkuweranga ekimu ekyeikume give the tithe every time nasaba nti emotoka eno ndikugenda njikwezi you're telling me so kenjiweyo mu butuufu Oja walinga muku ebintu engeje tuli bikolamu tugezeko okuba nga tukola ekintu ekituufu nga tulikwire wa Katonda tukozesa omwoyo mutukuvu ayogera lwakuba oluisi ayogera twefula mtu tulikuwulira ayo oluisi tumala twawulira oluisi twakola ekituufu oluisi twadema akola ekituufu aye okusingira nebaza abali kubanga bali kupulira ekigambo nga bali kumusinjigula omutuufu ogwaliwo yes right now tweyongere muku like nga bwoko ba generation modernity nti aya ate kabiri okuba mu gundi mu generation nene aya ate tujirimu aya ate tutagikozesa bubi okuba nga tulikutaawo ebitali bya bwa Katonda tubenga tusobola okuba nga tuweereza bulungi so mukama ali tukoba nti abandi tulikozesa kyaki tulikozesa enumba ye aye tuligikozesa bubi mu ngeri gye talina akozesebwa kuba buti bali bajja baleeta ebintu mu kanisa batandika okutundiramu nkoko buli kimwe ekiri omwo nti omulamwa gwene ogwateesaawo ekanisa ate by the way kanisa nze nali ndidi nti kuidabwidde nga batuli mu kyaki muno najjo kizula nti iwe mwene kubanga buti omubiri gwo yona kanisa ebya Katonda bizibu oyinza okola oti eno ekyawandiikibwa kino kyakwiza eno mwaba mu ebindi byolingirako banti ebyo kanvireke bya mwoyo mutukuvu so mubero tineyo nze ndikujja kusiibula adenda sawe andagane ku Prime Worship Center lero nvirio nabakuba mumbuzanga nsabira Prime Worship Center je nsabira wa Pastor Magumba obaida kutukyalira ku ido tukyalire ku va munumba I've ever been in the house for 6 months
aye bwenkukobera ebyaliwo Shadrack one day niwo gyo kuinterviewinga ontole ku that testimony ono bulize onkobere kyali kintuuse kubani we bless the Lord nti ekiseera buli kimu kiba n'ekiseera kyakyo nga oli kutuuka mu kwawulibwa nali mu kwawulibwa buti bwena gy'okumaliriza naafuna awatuufu eriyo oli eyo ng'oli kunoonyawo okusaba bw'oba oli sided eno kyaki omusumba gy'atukobere go and visit them ekiseera kyo kiyinza okuba ni kino iwe okuba na programu eno y'olwaleero waliwo ensonga webuuze mule otumagimaliriza ku nkomerero nti kiki kyene Katonda kyabaira anendeza nze munayinze nkwendeza birungi byerere Mukama akukuume I'm going to sing and dance and praise and worship why kubanga ndi mulamu ebigere mbirina emikono mbigirina kukobye omusumba pastor bali kujja kundegeresa kwemba muliba muli awo nga muwulira hit ku hit abakuume